Nkugambye sidda nansa nagwe kyobomanya ndi Vegas wane Vegas buli kimu kisoboka nze kubuulira wano era mbadde njagala gendako mu kasino nina mu dola zange 5 bazinazaala simanyi ezisobola kuzaala togaa sina tewali mulamwa tesobola naye abantu naawe balumizza omutwe omanye ekisinze okuluma abantu be Uganda Uganda banjogerera Kapale era kati gwe wampostinga nga tuli Boston nalaba mu comment nga bagamba chairman bali twali Texas abantu bali balowooza mbugu wazze nansana abamu balowooza mbugu wazze nansana ng'omusajja wali obuzi olina omuguguko guliko DF gundi DFW tokubye nnyo tokubye nnyo sikubye nnyo twogera mazima naye kye bannange omusajja omulogo ono yampa akaddagala kakola bannange buli wempita wonna eddagala yaliteeka mu ngatto buli atunula ku ngatto atandika kuŋŋamba mukulu obeera wa tukankuweyo $10 kikubeeremu nsolooza busolooza nti naye nagenda okulaba sebo wagenda n'oyita mu yuna n'oyisaamu eggaali ogenda otuolooza waawo nasolooza $650 awo mu bantu awo kati awo Rwanda bakulu nasolooza $650 bwe nayitawo enkeera nensoloozamu ng'ebina nagenda okuva mu yuna nga si performize na performinga nga nfunyeyo akasente awo mwana watto nakulaba oyisaamu eggaali awo buli omu oyisaamu buyisa neŋŋamba kati sente ze nafuna awo mu yuna Kampala ozikolera emyaka 4 ng'okola komedi buli lunaku ng'ogenda ku stage n'oyasaamirira nesebo ng'oyisaamu eggaali nagenda nenkulaba nga omala okusolooza ogendako wali mu lobby n'oweebaka nkugambye nze kwolaba abaana bambeererawo eyampa bampangisiza woteeri za bwerere buli kimu kugamba nali wali nga ninga mu loodi kwegamba ate kati buli wendi wonna buli kimu kitambula malembe simanyi naku era kati kyeyambale gyafuuka mukwano ngoyo ate tulabe ffe tumuwasa si atuwasa ajja kuwasa onjigirize ompede ku luzungu olumerika sobole okukwasaganya omuzungu ono ajja kuwasa kuba nalaba engeri gy'okyatingamu naye nendaba nga wayidde olaba yabadde ayagala kuntwala wuwe okuva wali eddalasi ovuga 5 hours and 40 minutes wabeera naye yaŋŋambye eri gy'abeera wali abazungu bangi baboola nnyo abaddugavu era nga bayinza okunjokyerayo ensigo ne bazitulisa kati ayagala kutwala wa eri kati nze namugambye ajja apangisa ennyumba e Chicago agimpe naŋŋamba agenda kujja nfunira ennyumba e Chicago agenda kumpangisiza ennyumba oyo ogolaba mu mannya ge mu mannya ge agenda kunfunira ennyumba mu mannya ge namulaba gwe kyomanyi kye nakola yagenda tubatekiranga 8 twali awo wennyini yajja ku kawunta awo mu yuna nga yambadde najja mu community y'Abannayuganda awo buli omu nga ntunuulira nga beebuuza Kapale atamanyi luzungu ayogera kino omuzungu okumanya oli omuzungu yajooga tuli awo ku kawunta mu community y'Abannayuganda asooka nnuuna emimwa awo nankuba kiisi ngenda okulaba buli omu antunuulidde nga bantu bajiivu ne bagamba eno embwa ya Kapale yafunye eri omuzungu n'erya n'emimwa wano mu bantu naye kyanyamba baali batamidde nga tebalaba bulungi era namugamba bano Abannayuganda batamidde tebalaba n'agamba olimba konze bwe batamira tebalaba kumbe mbulimba naŋŋamba yitawo tugende tojja yaŋŋaana okunyomera nga amanyi sijja kusobola kgenda Kawolongojjo namunywera takira boyi sijja nakukyogera ojja kujja mu inbox nkubuulire nali weeyagadde naye nga Amerika etandise okuwoomera kati nkugambye Amerika ninga yamazeemu emyezi 8 obwo mwaka etandise okumpomera kati kyenzudde wano kakati mbadde njagala ompabulemuuko kino kye bayita okuddugaza emmeeza ekyo kyennyini muganda wange mpabulamu katonotono kino kye bayisa okuddugaza emmeeza Kapale olemwa negolaba kyeya
teri kintu kiruma kiri kintu kinyumanga olaba kye kati kankuwa amagezi kati oli awo oyina ssente njagala okere ku makya weefuule muto kyalina wa 10 mbuwasiraana embeera yakulema obeere mu myezi ng'etaano 6 ogenda kumala oyawula ku bakwanobo n'abatali bakwanobo kyeyanze njagala okikole wati siweebike n'okwebika wezi obagambe wafudde kumbe oli mulamu. Ekyo nkumanyi abo bonna badduka. Kakati nno mbadde nansana nga ne bwe posting ekifaananyi kubeerako abavumi 4 n'abampaana 2. Gamba kimu nti obadde nansana nga TikTok yakona. Kati nkugambye babeera kuli ne besimanyi waliwo n'abakazi benakwana ku TikTok ne banvuma ebinnyo kati bali mukumpeeza message bajooga banga Kapale okwo bw'oba okomawo ndeeterayo engatto empanvu perfume 2 ne legging 4 n'afupeti. Afupeti bakyazambala. Abakazi b'endaasala so baambala afupeti sebo. Baakugamba baweerezeeyo afupeti. Afupeti. Ogenda zijja wa afupeti wano. Ajagenda wali ku kyalaani babintugire awo mikube mu kiveera mbitwale. Naye ddi onoobibatwalira mu mwaka kiviza ya myaka 2. Abalindeko obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya Kapa. Wangaala bajja kuba wano mu Amerika kyenzudde osobola okuwangaala okuvalira tuuse wano ebintu byenkola ka jimu kabwerere ka jimu nkera mu jimu mbeera ku mashini kudduka akatunda weekali kapuchino wabwerere kakacyayi kasawuna kabwerere kwegamba obulamu nasaze emyaka kyeya navudde kampala nyingi ddaana kati ndi wa 29. Wasaze nze kasana nalaba ng'otandise okweruka amagulu nemanya ono Mungu amutadde. Chairman ekyamagulu kijjidde ludda waawo. Jasimbuulira bantu kuba waliwo akajja amagulu ne geerukirawo nemanya Mungu akutadde. Chairman kyeka wano wankyazizza tewampise kukyala wampise ku nnyono kundabisa amagulu ensonga y'amagulu awo nikyo ganze abantu beerusa face nze njerusa amagulu sebo. Ati mbuulira abantu nze kasana nalaba amagulu nga geeruse nenga Mungu akutadde. Chairman olimbo era kyoyisaawo mu magezi. Nzina kyembisaawo nze open roof kabikuze njogera. Tosobola kutandika kunnyonnyola ggwanga ddamba liri wano mbu neerusizaako amagulu gokka. Ekijja kukola ekyo tekigera kukola ekyo kigaana mu linnya erya Yesu. Kubuulira Chairman omuntu nzisewo ddayiruseeze dda feesi lwakuba kali kuteeka butaala saagala kuteekako ttaala nnene abalogo bayinza okundaba. Ne kati kino ky'okubanga Kapale oli mu Amerika kirekawo abantu e Kampala. Era atategeera asigala atategeera Chairman ategeera asigala ategedde atategeera ajja sigala abeera yeekazo kawaala nateete nsambya keviina kinyolo bweyogerere kireka bbanda namugongo ntinda bajja sigala gye bali naye baba bategedde nti kati ekyo kiba kiraga nti nga tonnafa teweevuma nsi n'oba oli eyo ng'osira nnyo wesirika tambuza ebintu byompola work in silence let the action speaks louder. Bannaye wayiza oluzungu bano Olumerika lwennyini lwefuuwa. Ate kati lwakuba nsanze budde kiro naye emisana ate ndi muzibu mu Lumerika kati lwakuba kiro. Naye emisana kyenkola oluzungu wano okimanyi. Buli omu ali mu kwebuuza Kapale visa yagijjeewa, Kapale simanya ties yazijjeewa, Kapale bank statement yagijjeewa, bonna beebuuza. Kakati era nze mbadde njagala buli muntu ayagala visa agende kwembasi bw'otuuka kwembasi obagambe MC Kapala ngambye mumpe visa wano bamumanyi walise obammanyi wa America bagenda kuweerawo visa y'otambula ova ewaawo. Password promo code yani MC Kapale kawukisaiboni lufotoose oba luba luseewa kasitakosa promo code eyo. Gwetuuka ali ku mulyango oyo omusirikale Omumerika gwosangawo mubuuzeeko bulungi omugere gye baleko ssebo tubadde twagala ku visa Kapale atugambye wano. Bajja bateeramu bangi kati nakasindikayo 5 bankubidde babawadde. Naye kati kyo banakubisa eyaabwe oyinza obutavaayo katogera ni kibooko yo bakutabukira bagende neyange ekibooko gye mba munkubisa temunkubisa yammwe.
olaba chairman Kapale wagenda okusaba waliwo be bamma ku visa bonna baabawa. Boy nalaba omusajja gwe bamma visa nga ayambadde suuti ya mitwalo 5 in fact ya $1.5 ng'alina fayiro ng'alina bank statement ya $4 kati nno ng'anyirira ng'alina olubuto ambadde galubindi bamuva visa n'alaba nga nze bampadde enfuluma n'akapapula kange kaliwo akapapula ke basooka okuwa akabbulu ako nze basooka kumpa akapapula n'endowooza oba ye visa bampa akapapula ka bbulu n'endowooza ye visa kati ningende waka n'ensirika ngenda okutukebera mu passport yange yasooka nga n'endowooza oba visa zaakyuka kuba passport yasooka bampa ndala kati n'endowooza oba zino mpya zino zaakajja kati katono ndira kisinge ngenda okulaba nga abaddi ekyero bankubira is this Mr. Kapale come for your visa at DH. Oluzungu tulya bulungi emisana naye ekiro lunsumba n'emisana oluse lubula naye ekkololo ku DH n'otuukayo ngenda okebera mu katabo nga mweri kyokka ekyasinga n'okuneewuunyisa banka statement jjukira yali nfu nnyo covid yenna nali sikola nga sikyalina sente zenteeka ku banka nga banka statement nga nfu nnyo nakizuula oba bino ebintu bya visa nabyo byamukisa okusobola okuba nali natambulayooko n'enkomawo ne bamala ne banneesiga ne bagala sijja kujja kulemera mu nsi yaabwe kati nga tebamanyi muno nze n'ebizibu byange ngenda kujja leero mpameewo obupami wano. Kyenazudde kyeya mabegakawo nagera nembeera nga saagala na kubyogera bino kubanga boy Uganda gwe kyomanyi emitawaana mbiji nnyo Uganda era omuntu akyali e Uganda andibadde asala amagezi oba atambula mpola n'ayitaawo ekkololo n'ayambuka n'ayingira Kenya n'agenda bw'atyo n'ayita South Africa n'ayambuka n'ajja n'agenda e Ghana bw'atyo osobola otambula mpola awo mu myezi nga 6 oba omaze oyingira America. Ojasi bantu balina lugezigezi abantu balamaga okuva e Kenya ne batuuka e Namugongo nga bajja batambula lwaki omuntu osobola kwekuŋŋaanya bannammwe ne mulamaga mpola wano myezi 6 oba oyingidde America. Lwagwa beesiba ku nnyonyi bantu beesiba ku bya nnyonyi bumba mwegasse mpola nga olaba abajulizi abatambula obwajulizi abantu batambula okuva e Kasese mu bbanga liro abayingidde e Namugongo bumba nga mwekuŋŋaanyiza abawera musobola otambula byezi gebiri babuyingira America. Ofunayo muwogowo n'omuteeka bukaveera n'ebijanjaalo n'essigiri mujja mufumba mpola temutemu ente mu kkubo. myezi nga 6 babeera inje. Si abantu kwesirwaza kulemera Uganda naye nga mwekuŋŋaanyiza abakazi 8 n'abasajja 10 mutambula mpola awo ne mugira muba mutuuse. Nze nakyali wange yatambula okuva e Kampala paka n'ayingira kati ali India ali mu kukola atunda kamulali. Kati kyogamba myezi 6 abantu batambule mpola bajja kuyingira. Okusinga okufiira e Kampala obwavu mwekuŋŋaanya mpola ne mutambula. Nze era siba kufuna visa nasobola nayinja tambula kati olaba Abamexico batambula ne bava eri e Mexico ne batambula myezi 2-3 bagenda ogera nga batuuse e Mexico ku kikomera ne bakiwalampa ne bayingira waneena mu America. Kati kyogamba ne Ssekiganda bannakiganda asobola okuyita eyo mpola. Jasiba kuba ofuna maapu waliwo Google map oseko Google map n'ogibuuza how to reach in America when you are walking era Google kwebiri ku Google osege ate kwebiri tolimbye bwebuuza Google bajja kulagirira ekkubo bagambe tambula ojatuuka bajja kuwa n'ebbanga n'eddakiika z'otambulirawo bajja zikubuulira okubuulira. Yes, bantu kwebuza magezi bantu kwebuza. How to do what? How to reach in America when you are walking from Uganda to America. How to reach? They will tell you visa ukwenda ku Google kwebiri ku Google tekuli kitaliko. Chairman
mani wene simu ey'okubiri awo nkimanyi wene simu nga 3 genda simu baagibba simu yo yabulira ddala banaye ekisole bambi simu yo yabulira ddala eri yabulira tomanyi twali ffennaawo ne tugenda aligundi ne simu neebula ate ekizibu yali teri mulayini naye gwe okimanyi bannayuganda nabo essimu eyo tekubanga lwe yagitwala bwobanga yali teri mulayini baagitwala bannayuganda nabo si batudde tudde wali mu bitebe kati wenasituka bwe nti ogenda okulaba mukisa ku mmotoka okudda nga bagitutte kati tugenda okwambuka nga teriiwo tojjukira bana ate nno manyi nakunoonya bwansanga wali ng'emabega wantokota jjukira nali akasujjereeto oba nalya biki kati nga buli kaseera mba ngenda manju katono nfune n'akatebe ntule manju kati nali manyi ogifunye nze nga sikyategeera nsimu baagitwala kati gwe ebyo bibaamu atafiirwa atafuna kasita bagibbira mu Amerika naye bagibbira e Uganda oba owulira obusungu naye mu Amerika yagibbera jjajje infact eyinza n'okuba nga abahoteri bagironda Abamerika tebatera kubba mpozi bannayuganda nga mulimu naye bannayuganda bw'ojja mu Amerika ne woba oli mubbi ogwamu obubbi kuba mpozi ng'oyo ndowooza yali mu Sipanda oba mu Nigeria Nigeria tebakoowa kubba abba ne bwewamu ne buli wamu abbirawo simu munnaye yabula nagiva muganda wange naye kati ebyo bibaamu ensi bweto bwetambula naye ojja kufuna endala abakulu wanaavaayo munnaye ku bantu baffe bano betuweereza alinaga nti munnaye angulire njajjeebaza munnaye naye kati kyera engeri gy'oyenda platform geno abantu abali mu Amerika kati kwe bali bangi bakulaba oyisaawo kalango ayinza okuba oli yagironda baami nga teyagibba n'agitereka kati nga tamanyi nannyiniyo nga ayinza oba agirina kati oyisaamu kalango eyalaba ku ssimu muyuna ekika ky'essimu bayinza okuba nga si waliwo agiterese nga tebabba abantu bajja mu Amerika tebabba eyo convention ate abazungu tebabba abannayuganda be baali badde bagironda senga ssebo oli yali agagitwala bagironda ne bagitwala ku reception naye era still ku reception tewali yalipootingako simu olonda ekintu ku hotel okitwala ku reception kati olaba nze nakwata ebintu byange nembirekawo wansi wano ku mulyango twayingira n'ebintu bye nagula $120 nembiteresaawo nga manyi nja bijjayo kati bino bibanzunza ono akutwala eno oli akutwala eri ate ebintu byange saabeerabirawo najjukidde endi eno nga ndi wano ennaku ennumira engatto zange ez'ebbeeyi awo $17 tishaati zange ez'amaanyi byalinga bya $200 tishaati z'amaanyi ndaliiba zo shoppinga tubuulira ne kati kyeya mbadde nsaba abantu bagambe abantu bave ku visa ezo visa zibamenyera bwerere omuntu osobola otambula mpola mpola abantu basobola okulabaga omuntu woviira embalala n'ojja e Kampala ng'olamaga ojje kulaba abajulizi lwaki batusobola tutambula n'otuukaawo mpola mpola kyeya sokoleke ani abadde mu kasonda awo mpulidde waliwo akonkono oluggi naye nga waliwo abadde mu kasonda wali eri katebe kyeyamaani yogera amazima ndabye bubi waliwo wotateeka kamera emabega saidi wali ettaala wali ettaala waliwo omuntu abadde awo kutitaati ya bulaaka awo kyeya simutegedde kyeyayeka akukusa amagendo